Omulangira da ya sick celebrity tubeera naye ate every Saturday tugamba nti tubeerako Ryan Ogwal, Isaac Masela nange fena nga tukuwa about the industry. Today tuli ne Edlisa Musuza. Yes, so mu music bichiri akoze mu music okutuuka wali right now. Ed kuli kayo kama mulungi wendi ndi mu city ndi Kampala ndi kubutaka Usai watuka sawa msamuda chikana ezechiro nazibala kuba fana tufuna mu time then mukala team of day command yeah definitely yes Musuza umuntu ayizo okubeera neyebuuza wafuna otya ekibuuze ekitandika okuyimba nzoza nze nazali bakola mulimo guno kuba nazali bamanyi ngenda kuba musambi w'omupiira ng'omupiira ngumanyi ate nga ngwagala nnyo. But in between there, ebyo musomo bwe byasonguwamu nga ndi muto nga tesobola kusamba muri kiba was very young. Nendabanga option esigadde yakuyimba. Kuba okuyimba nali kwagala nnyo wadde nali samba omupiira. Era mu kwaya nabangamu mu ssomero. Nabangamu naye nga ate ndi musanvu. Naye nga n'okuyimba nkwagala. Naye ngamba akangende n'okuyimba. Era ne nkuwa obudde. Ne nkola research n'entandika. Ntandikawo ku myaka yange emeka? Nze ndowooza nafuna breakthrough ku myaka nga 16. Before that breakthrough ya nimba olinamuko oluyimba lwayimba before? Nina oluyimba lwenayimba luyita jangu tuteese. Jangu tuteese ddaali wange omulungi gwe njagala singa londa gwe wekka abalala nga sibaagala kati kyekikunyiiza nkimanyi lunaku newekyanga olwo oluyimba lunasookera ddala composing nga gwe lwewandikidde yamwe composer ate munaye kati oli mu gete eyo songwriter aveewo talina wakuva awo oluyimba lwewazzaako yewanimba oluyimba lunazaako walita I love you more. Baby, I love you. I wanna you say, love me more. Baby, I need you. Hey, oh. Kwelu luku YouTube ezo ninyi. I love you more kwali tuteese kwali. Awo then no yokoyingira wa nimba. Awo nenyingira ya nimba ne Mikwayi. Mikwayi musisinkana mutyo tandiki go okolo limba ne Mikwayi. Kati nyina we nali nyimba ku bayitawo ku Quality Park Kabuusu banze ndi wemmengo. Ne bagamba nti bwadde oyimbawo Bobi Wine ayagadde oluyimbago kati nze jukira nali mwagala lwa story ya ghetto n'ekikyali Kagali was inspiring me. Nakeera kuva base naye nga nze njagala nga obuwungu buŋŋamba osobola kumwogeramu naye n'omuganze oli kyali gwayagadde akayimba ke naye nentuukawo nendowooza babadde balimba naye era nembeerawo awo naye through kubeerawo natandika okufunaafuna emikwano ku baana abantu yali asoose yali Phantom Lovins netuyimbayimba akayimba nemuyimbiramu awo kubuyimba bwange biki nagamba ako tukakole fembi kati mbandi awo nenyimba akalamiki nagamba tukakole fembi kati era bwe tukwatagana ne Miki nga ndaba engeri gyali muganda wa mukulu kati okuti ntawo zirabawaawo nenjogera naye tukwatagana tugenda mu studio ntuyimba akayimba ako netukamala omuntu akakola yali Padman Tonywazi Mikwayi n'abawaayo kasenda akatono ke yali alina yalinga 10 gyeyabawo nze nali yakamaani saateekamu kyasinga okwenyumiriza mu biseera ebyo nti ate gwe wali omanyi wayiriba nnyo oluyimba luno okuzannya mu ba DJ stations ab'enjawulo natambula nanti kati nze olaba nze omu ku bantu ali mu status mind lwaliiro naye nga ne bwenzirayo ku zero nsobola omalako kubanga yembeera yange gye nali namanyi emyaka gino nze ndi muyiriri okitegeera natambuza oluyimba ku kompyuta radio ku radio muntu ku muntu with all my life because nali kimanyi nti my life has to change and my life cannot change nze nga sikyusizza life yange ensonga lwaki nateekamu amaanyi nnyo okukola and kama natuteeramu omwago era nebaza Mikwayi najja oli big up on yourself oli w'amaanyi nnyo Bobi Wine jolly big up on yourself kubanga yakola studio Tony was big up on yourself and Padman
Okay. Then nemukola video ya Nwimba. Bamuleko shortly story ya video eyo yababonyabonya mugenze mulungu mukazi ayo abafukide table. Briefly mulira mukati nyawo video ya Nwimba. Batugoba mutete shooting irawo kakati ate babadi naye nga yerabidde akateepu. Osigera neninya boda ate ne basoka abantu mangene kalete. Remember nze engoye ze walaba nyamba nze nali ghetto man nga sina wadde ngipale mbane ne saati embwe ziyulika nangulenda. Osigera ize engoye naze yazikawe yazisimu town walo mukyali wange yali atunda engoye bambi nengena ne mweyazika keze engoye ekye kinone ekisaati ekyaye yali yazika bina bikoweza mu nembizayo mikwine yanje zikisuti ere black dira banyamba yali olo mushutinze video omaze olo ovudde ku ya Nwimba kyecha ddako ati mwemba ku ya Nwimba ne tufuna misunderstanding ngira abantu nemba mu Firebase mwaka jo those are 2010 ingatandika ndowooza nova mu Firebase nonga makutandika obulamu olwo music yakututewa o stage nzewo already nentandikirawo nenkuba sonyiwa muno botata musonyiwe nenkuba nategedde Nwimba nenkuba I love you mo nenkuba solundi nenkuba solena ngatoka serengeto ulwakasente katandisa okujja mu music otandisa okusasulira audio awo ndi bulungi ddala kubanga musonyiwe nenategedde zakuba nnyo nategedde nemusujjukira nasifulumiza mu biseera byebimu nafulumya ennyimba nga 5 period yemu mu mwezi ndowooza 3 nafulumizamu ennyimba 5 nga zonna liiti stamina ajja 2010 nga tumuli wakati kubanga bwova ku ya Nwimba Nwimba olwaddamu okushooting enyoloza yali stamina. So story ya stamina eri etya? Story ya stamina olimbo olwo nava wennalimbeera Makindye awo olwo nga nvudde ne mu ghetto kati nyina n'akayumba ke neepangisiza ebeemu anti by that time kakati neŋŋenda ewa muganda wange Lexus Kalemanga ali mu kirabu bali mu studio bagita Sombodo yakolanga zi CD nendukayo nankubira ekyo kikranka beat ekyasooka ekyo ekya hip hop nenkikubira mu freestyle oluyimba olwo nalukuba freestyle okuva lutandika mpaka lubu kyokola beera lulimu kubanga nali mbiyiza ku microphone sabiwandiikako sabe akuba freestyle okuva lwatuuka mpaka lwaggwa nalina obudde buto nali ngenzeko mbuuzabuuza kakati bwe nabirekamu neŋŋenda kumbe ye bimunyumidde kati n'abitemaatema nga bwajja mu bino bwabirikulisi nga bwakola biki n'amala n'abitemaatema kati lumu mbandi awo nankubira nanga boy kino ekintu nno bye wakola n'abitemaatema jangu owulire mbulaka birungi jukira by that time tetulina WhatsApp tetulina kitatiso akusindikira okujjako okugenda nentuukayo munnange n'abimpulizaamu nembyagala nenga ayina etu birungi nembiwulizaamu bakyali bange ne baŋŋamba bino birungi nnyo nembikwata neŋŋenda neshootinga video eyasooka katuba tuli ku video shoot ne badi nali njogerera Ron Stamina oyo ndeetera abawala ku video nga namugamba ndeetera abawala ku video shoot bona olimba lwakuzina n'amasanyu olwo ye omutegedde ye muzinyi ate yali muzinyi Ron Stamina by that time Ron Stamina kali eyo okuzina etandikira ku olulimi okay kakati wetumutuma abawala Ron teyabaleeta engeri gyali musajja keeru zinalowooza nti abeera n'abakyotala kati nga muliba wala balungi nevuga kati ndetera ku bantu botambuliramu wezegere munnange teyabaleeta ate ye najja naye kati ffe nga bwomanyi nti ebiseera ebyo nali nakajja ndiyanga life eyo gitegeera ffe sente mba nazo nesimanyi kyazikozesa twalyanga ndi okitegera bulijjo ofuna ku mumwa okitegera kati ntube mbeera n'abantu bangi nabeeranga n'egganga y'abantu nga 6
bagula emyenge bagulira biki bagulira were anzi sinywaga ku mwenge naye kugamba mbera mu bantu ne bansaba sente blood katukoleyo kana twenza gana bano kusanyuka wangu macho oli musiraamu era okkiriza ne bakusaba sente katu akusaba ogenula alese mu tunamanya value ya sente gwe wejja anze era kyo bumanya emyaka egyasooka egyo sente yonna yagenda ku eya music ko okay naye era nabuuka mangu mu 2011 nagula poloti yesu 2011 nabuuka mangu mukama ali mulungi eri omusajja yajja n'aŋŋamba nti owaayi nti abantu bano botambula nabo nga bangi babeerawo batya kuba nze bwe nabanga najja mu kifo nga nzijuza ebbaala z'omu nze omu ng'ebbaala ejjula abo bantu bo nze najjanga n'egganga nga tutambula n'emmotoka ndozanga kuli owebbaala mwamukozesanga loosi anti bonna bantu bo bayingirira bwereere najjuza naye nga tamanyi nti kalinaawo era kera bulumu zatuteekanga kamera nti zaga tuyingire nga tuzireka ne tugenda mu open bars ng'ejjula abantu bange bokka musajja n'aŋŋamba naye yali haji n'aŋŋamba abantu abo bangi sikiwa nti okusinzira bwempala babafaanana sikiwa nti balina wadde 10 kye bateeka mu mitambulo gye olabika gosaamu watya nga akasente ako okeesigaliza ne bakutokakolamu era bwe nakitwala ekigambo kye bwe balaba nga sikyatoboka bamu batandika okwetemako buli mu neyeeyiya rasitani alabika wambwa nava nengula kapuloti akasooka e Masaka anye home was always the best natandikira Masaka ule kuloti yakasooka najigula $2.5 million by that time olwaleero ndowooza waliwo nampamu $1 million namugamba ninajigula ekyo kijjukizo kyo kijjukizo kyange obadde okyanga mali ku stamina Ronnie azze bwomu Ronnie stamina olwo video mugishootinze Ronnie stamina bwe tutuukawo nsonyiwa okwerabirawo anywa omwenge atamiira azina amazina ga Gary Creeper yaliko baireni owa Elephant Man kati engeri gyali atamidde ndowooza nga omutwe guzitowa yagazina ati nga bwogala kati ate ne katunyumira nnyo kati bwe gabanyumira bano babaddi bamushutinga zinomanya simanyi ndowooza ndi eringenze kufuna kuki kulufuna kukyusa ngoye kati ne baseka ne bagala gono gayi bwazina kati nga omusolo lwokuba atamidde bamulanga atakyasobola kusituka ne bakashootinga bakashootinga bw'aba ali editing nebyongera okumusesanga badi yengo naga kana ngenda kateeka mu video munaira era bw'olaba yali mu last scene okitegere yali mu last scene bwe yali abizinira wali bali recording nene bamugamba jangu obizine mu last scene yotugikola abantu bangi ngo video egenda kugwa mwena babayita bagabwe mwajja akola abantu kati bali kyava mugamba zina biri ebintu bera byozina wali n'abizina yamala okubizina n'abiteeka mu video ebintu bwe twate kolimba ku video nga buli mwagera ekintu ekyo akazina kali bakatuma ne stamina yes abantu bennyini be balutuma ke bakatuma stamina akazina kyenvamba ndi awo mpuliza olimba olwo Didi yankyalira nanga nyina olimba lwo lwenna olidde ku radio nale ku TV naye olimba olwo there is something we can do Didi yaleeta idea y'okukola remix bw'amala okukola remix nze neŋŋamba kati olaba akazina kano engeri gye kakwatayo ng'abantu olwedde kakute nayo neŋŋamba kati katugende tukwata akazina kano tukafuule meja kuba abantu baali buli omukyayogerako ne tuddayo ne tukola remix ne Didi bwe twamala okukola remix ne nnoonya Ronnie Stamina ne mutwalira CD ne mugamba akazina kali kongeremu kati kifuule siriyansi kyokola nakongeramu kano mu original tekali kati abasinga video tulaba remix kati kyaba yongeramu kano namuga yongeramu mu kifule siriya n'enviri n'akyusa n'enviri n'azireeta nga ziri ki mu original tezaali ziti kati kali kati mu original kaalimu naye nga tekali serious nga kino kyajja kitegeke n'engoye era naye yali Yalamani bambi yazeewola omugenzi erikyamu yazimuwola najja ne tukola video yaffe netugimala netugiteekayo lima netufuuka ensonga ebintu bino Mukama yabikola byonna nze wenvudde ne wentuuse Mukama yabadde Katonda
olwo big talent kitandika Big talent najitandika 2010 the moment when I come Firebase natandikirawo big talent nengende kazone nona big eye yali kazo namunona wabuka kubanga nakolagana ko naye namulabanga mbisera by'okuyimba we nayimbira buli oyimba we nagambye naye yali ayimba big eye yansooka oyimba big eye yansooka kati nze nenda okutandika ate boba big eye ku ground mu ghetto babategeera kati nga ewaayise mu Lions during this sound studio this scale muntu abali basinga okugikuba ne big eye alimu bagikubanga nnyo kubanga yatambulira mu fulero Giant ategeera ati Giant by that time yaliko nnyo kati bana abaana bamutambuliranga muna munga bafuna amatunga abaana batambulidde mu radio babatambulira mu ffe kati bafuna attention lwanso omwana ngayimbye mu radio kati big eye yaliwaawo uninga ate akuba bulungi ekintu kyera kirungi kati bwe yaje no big talent tutula tukikolishingamu nakifuula kiki naye najja ne style then olwondandika big talent ndesese wandese big eye kute trace stamina utadembalo ni stamina ne badansa zo inawo badansa banji ntademu abantu banji ne muganda wa mitambala kali South Africa eyo awutandise big talent ne mukugidiscussinga big talent okugitondawo nagiscussinga n'abantu bange babiri mu yagenda malala wali ali mu America ebitwatula tugidiscussinga ne bangamba tukana nnyo ku kigambo big talent naye kati oli omugenzi yafa ye yafuna accident yali ayina java n'alemerako nnyo n'agamba akenze ekintu kyabire ekituufu ekigambo big talent kirungi kubanga yaba ne big talent kati ekibiina kye ky'abantu abalina talent ennene nakiremerako nnyo n'agamba amakenzi tugende ekyeru ng'oli akyusaamu katono namugaa tugende n'ekyo olwo akyusaamu ki yali ayina bisikyajjukira naye yali ayagala kikyukemu ono n'alemerako ate kati ffe nze n'emikwano gyange era buli muntu gwenfuna manjagala nnyo tukkiririze muki bakiyita batya ekyo bakiyita democracy njagala nnyo nze gwe bakwano bange bonna nze bwe mbeera ne bakwano bange tukayanako ekintu ne bwona mu big talent bakatulonde majority kastegamba natumanya tubane tugende ensobi eno tugenda gikola ffena kuba tusazeewo olutya lumu otegeera so ne tulaba nga tuli babiri abakikiriza nikikola ng'oli aliyo ne tumugamba munange tukusinze era naye n'abeera have about it and she's one of the most proud person era musanyufu nnyo kuba big talent olwo big talent muyingiza abayimbi mutandise nyimba kizotandikira okukolera mu big talent tugamba mbuno buli omu ze yawulira n'akkiriza n'agamba yes nyimba ze tutandika okukolera mu big talent mwakolera under big talent era ze nyimba nga stamina super power nyimba nga indicator ali wa big talent indicator olaba nkuyiseko towakana ano kwa big eye yakwawa olimbawo nakobo amukoyenga hayo wangumi haya bamaze yali afuddemu waliwo nyimba yamukolera mu big talent yali agenze awoze ndiakwire obuyimba bungi awo bakwasikyabujukawo awoze ovudde eri ogize otukubyeko oluyimba olwaleeta BET kati 2014 walukolera wabbawa yalina teete oluyimba oluno lulimu history mungi nnyo nti nali London eyo nendaba ogenda okukola agolo nimba otandise n'okutambula nze natandika dotambula natandika 2010 era sookera genda Dubai era nze ne passport yange nagyongeramu emyaka ngeeki kubanga by the time nali ngendo yimbe Dubai nali muto nnyo n'emyaka 17 watera kati nga tebanzikiriza kuyimba 17 ndowooza nga tebakukiriza kuyimba mu bbaala Dubai nga tulina myaka olina okubeera n'emyaka 2 and above 18 amuteeka nga ndaba ne banga naye okubeera safe tuteekemu emyaka 2 nga mukoma kyokka 16
Kuna msambo. Wena kuna msambo. Mteka mwa bili mkulu. Okay. Awoli nyenyonyi yesu. Sima wabino byenjogera bili confidential amanya nange no bana. Okay, eyo tuveyo oli nyenyonyi esooka okomyewo. Eyadako enyonyi wagovudde Dubai. Endako nodawo. Nakola ko show ye Rwanda. Nenkola Juba. Nengende London. Nengende Sweden. Nengende America. Oluna kuba Stiarosi nakuba. Nagenda kuba Stiarosi nga ngenze China, ngenze Amsterdam, ngenze Germany, ngenze Rimba Stiarosi manyirwa wa msimbwagala nnyo. Wano big power yarwana ne Chameleon. Ya tulifanya na mugere mubuze Kenzo nja kutegera obunene bwange. Munene. Kubanga oluyimba lwe lulibu everywhere mu nsi yonna. Munene. Bawa munene. Ekyo kye kirago obunene bwera kiribera mu history. Oluyimba lwa bawa luli mu buli nsi. Etegera mu buli planet wogenda ku YouTube buli nsi eri mu YouTube ekulaga lwali lutuuseeyo. Kasiteba mu YouTube. Ate ng'oluusi ne zitali mu YouTube nga ziri mu Spotify oba Shazam oba iTunes lwali lutuuse. That's how big. So katulimbo luba big like that, then Bawa is big. Waliyo after like in these days no dino mugamba Bawa. Kintu kiwakola. Kino kiyenze. Bawa ngabo mumanyi tagendeka siye muntu kubanyigira mu toke. Nti he stands for his values. Bwe mutakwatagana bulungi mu bintu ebimu n'ebirala akwesonyiwa. Yoyo. Ate si kimunenyeza kuba that is him and that's what makes him who he is. I respect that. Waliwo twaviramu okumulama ntakolagana okumalira ddala emyaka ndowooza ng'ena esatu. Twakaddamu okubanga tusobola okuproducingayo oluyimba. Kubanga ne Stiarosi yenna okumukola nti afulume. Jjukira nze najja n'ayidiya nga nyina kyenjagala. Nali e London ne ndaba Wizkid ku Billboard. Nti yali Billboard poster nenga basitimbye mu London mwonna. Nenga nze nakagenda London emirundi ebiri. Ngo terina amanyimbo ogenda kuyima nga bannayuganda bokka be bamanyi. Era nga beesindikira buntu wabwe poster babuteeka mu saalundi zaabwe na gye bakolera. Nenga wona ali ku kipapula buli muntu asobola okulaba nti ono omuyimbi agenda abawali. Era agenda kubeera namukotu kifo ky'abantu 12,015. Namba abange 13 ndowooza nnyo. Ningamba this is beautiful and great. Kitegeeza ono omuvubuka omuntu amumanyi wadde si mu Nigeria ajja genda ayingire. How can I achieve this? Nane muganda bamitayi musimuze. Ne mulaba bita Paddy ne bagamba post emunyiraba. That is something very big. Na kuba fe tuyinza ogira bulabe nga percent tugireka. Ne bagamba actually this is an African. Kwe batimbye mu London yonna. This is not small guys. Things are achievable. Ono mwana baba sotto mutimba wano nga ko biseere waliwo olimba badde bandi Oliver twist nga waliwo antenna and as on top ninga baganda banga Afrobeat is the future bote bakitegeera ndowooza ne banvaako nenze nakisigaza we najja ntuuke South Africa nalinayo show Ivan Semwanga najja mu show yange nakuba abantu bonna nabayire emyenge show yonna nekankana ekitegeera ate engeri gye bali nti bamukkiririzaamu nnyo omugenzi mukama mumuze mirembe show yafunamu obutategeeragana nange kenyini nagenda okujja okuyimba nga sikyalina vibe kyenva ngamba naye abantu baffe tebalina discipline kubanga nali nze mbifacinga nnyo ono alina empalana ne promota n'agamba banne temugenda n'ateekeko after party ono alina obuzibu n'omuntu omu n'agamba ono oba oluusi tayagala artist kati ngaffe tuyagala kwogera tosobola kwagalwa buli muntu nga bwekimanyi nti ne Jesus tayagalwa buli muntu ne Nabi Muhammad tayagalwa buli muntu ne Katonda eri abatamwagala ninga bagamba artist smart bateka after party ne batekayo buki nezijanga misanga nyo mu community yafe ekina Uganda nga wogenda okuyimba ewantu nga baawukana mbebiri
olusi mwayawukana ne promoter naawe temukolagana ng'oteeka upate ne bintama nengakanjiye ekintu post eri awo nengasobola okugenda international sobola okumixinga ng'audience nga nze mu nsi muno ne bwe naalirayinganga ku bannayuganda bokka kijja kunkosa okuva olwo natandika okukola era abe nalimba mu nyonyi nga nzijja nga nva South Africa nafuna ebirowoozo bingi nnyo ndowooza essaawa zonna esatu ennyo okuva South Africa otuuka e Uganda najja ndowooza how can I make it nga ndudde ntunula mu biro omwo kirowooza bwe natuuka wano natuukira ku research ekegere neŋŋamba Martin oyo nemugamba Martin I think we have this problem in our community whenever wengenda okuyimba ewantu bawukanira ebintu ate ebitono ennyo okitegeera ono simanyi ate bayombera ku mwenge noono ate kati tajja muwagira tebajja kukola biki ate gwe omuyimbi gwofiirwa neŋŋamba omanyi tusobola okugatako audience endala is possible kati nentandika okukola research how can I make it bijjukira by then nga swala okwogera ebigambo by'oluzungu ebisatu naye nga kati simanyi luzungu nyinza genda ndi international kati nentandika okunyumyako ne bakwano bange munaŋŋamba munaye nakankubuulire okugenda international teweetaaga kumanya luzungu wadde ekigambo n'eki weetaaga kumanya music akuyingire akube mu musaayi senga onaateeka music mu musaayi n'obanga omumanyi nga newe bakuzukusa mutulo okuba hiti ogenda kukikola bwe making sure nti tunuulira planet nga weeyimiridde ne music yaliko teekako something new add something new on that table manya kuliko nakati kuliko kachumbali kuliko ki kati gwe yiyayo ejjobyo oliteekeko kuba liribulako nange nitandika okuyawukana nti nengugulinga ennyimba ezagoyinga viral nga tebuli ziri mu luzungu nengugulinga nemanya ki nemanya kwe kugende wa bbawa bwe natuuka bbawa namugamba nze kola luyimba nga mugenda agenda international nanga lunaaba lukiwo nanga nitusobola okukikola nawe tubisobola ate abanigeria abanigeria batansobola nanga tubisobola mugamba watukisobola netutandika etegeera beat eya Charles tulina we twagijja ne muwa samples ne tuzikuba kutamala okuba samples ne mugamba najjako melodies ne tusigaza drum line eyo ne tutandika ogiyiya ntandika n'okuyiya kodi bupya nekikwatayo kati ntandika okuyimba awulira nnyimba Luganda nanakeezo ngambize kuyimba Luganda international ate ne kuyimba Luganda ne mugamba ye nayimba Luganda okay awo natakitegeera bulungi misunderstanding zitandika nane bwaba osazeewo no problem nyimba kati tutuuka mu musical n'engeri gy'alina okutambula nze engeri gye nalina research nali nyimanyi kyenjagala naye nga bwe mugamba nti kikole alaba kifu kuba ye mu kumanya kwe tekiri tamanyi kikiwa research yes yali tamanyi nga lesinza kimunyonyola twatuuka ekiseera ne music nasooka n'asirika buli omu n'anyiga naddeeri ne tuyomba n'ebifuluma n'engenda n'eka naye ndowooza kyamunyumira ng'omuntu kyabaddamu n'akubira ng'ajja atumalize ekintu kino ntuddeyo nekimala naye okuva engeri gye twali twakyankalanyi nga buli omu nebimulekera n'eŋŋenda simanyi lwaki yaddamu n'ampita kati awo nga nekyemulagira akikola paka we twatuuka kwegisa nentwalayo Gravity nemugawulira mu kintu kino olwo ne Gravity mu meetinze Gravity already yali ali mu big talent yali already mwali mutwale mugawulira mu kintu kino nangamba kanteeke mu verse nemugamba ojateeka mu remix letabaawo si mu bubi naye nali nina ekirooto nina ekyo kyenjagala otuusa ekitegeera kyamunyumira bwe gakyali kipya nangamba ne brado kimanyi kintu kipya nemugamba nakyagala nnyo netukikola tutandika mixing kati ekyatusumbuwa nebbawa mixing era mixing eyo twagitambuza mu studio mangi netugende wa Pademani nakikwatamu netuwulirizamu netugamba nedda netugende wanko bamwitani omwami oyo mwami Ken natukwatiramu kwegamba bbawa ate naye natandika otambuze mu bantu be mba ndi awo olumu nampita nangamba owaaye nabika sawundi nagifunye jangu owuliremu ngenda owuliramu nemugamba wamwewantuulire watuufu ampa sikyaloosi nkwata CD
njireetera teacher nemugamba abaana teacher wa ghetto kids nemugamba yajja na Alex akakaafu nemugamba Alex olaba kuba Alex naye bateeka ddamu video zange zasooka emabega nemugamba Alex kati nina ekintu kyenyagala tutambuze bwetu nebwetuti neze engoye ffe twaziyiya ne tuzisalasala ne tubateeka kyegere nali njagala kulaga bantu batabeera mu Africa bannaffe bali aba kubalaga nti mu Africa twandiba abaavu naye tuli basanyufu kati nenkikolera nze nali ku kamera nze nakashooting nze ne Frank Ajja I was the director omwana gulali akute buchutex nze nagamba wachutex butuwe budomola twagenda nabo wetwazisala nze nali ku kamera nengera nze nali director nitukifuna tukitema one take nenkiwa omusajja bamwita Dean TV kuba yali alina basubscriber bangi kidduse emisinde naye ngeri gyali news sound bannayuganda tebasooka jjanga bannayuganda balaba ngo banyimba biki bannayuganda tubuukira luvannyuma tetulabirawo kati bannayuganda oluyimba olukyalubaagaza kuva eri bwe lwakwata nnyeri ne balwenda oluyimba lwa Kenzo bannange nga buli munnayuganda ali mu nsi z'e Bulaaya akubira baganda be bannange nawulidde oluyimba lwa Kenzo mu kirabo bane nawulidde oluyimba lwa Kenzo ku studio bane nawulidde oluyimba lwa Kenzo ku street bane nawulidde bawakamenti bange bankubita oluyimba lwa Kenzo kati bannayuganda abali eyo ate be batunda oluyimba ku family zaabwe esegeera be batunda era bannayuganda abatali mu Uganda be bategeeza bannayuganda abali e Uganda obunene bwa City House nga kwotadde n'ezo rekodi ezajjanga ikoni baluziniddeko bapafudadde balupostinze kati awo bantu batandika okukola naye ng'ekyasingira ddala olutula mu bannayuganda baali bannayuganda batabeera Uganda bali mu diaspora nomination yasooka outside Uganda yali nomination yali Channel O Martin yali Channel O yali Afrima yali Kola Awards yali Kola Awards nekuddako Channel O nekuddako award enajiwa museum Australia weri wano waddako eno Australia Movie and Music Awards eno